nzayogera nammwe nange bampiteeyo mu UTV program bagitanga okusimbagana gasimbagana ne bannamawulire naye nga bakyogera mu luzungu face the press ne bampita nange nenjiri mula ate muyinza okupa akafaananyi 95 oba mulowooza kati ndi muto teebereza mu 95 ate abato tebasibaamu nenjiri mula eyo yo tiyafuluma wadde n'omulundi n'ogumu bagiwera basooka ne bagitunula mu byonna ne babiwera teyafuluma wadde n'olunaku n'olumu eya Katikiro yafuluma omulundi gumu ndooza baamutya ye ne bagifulumyayo omulundi gumu kaakati awo wonna nga kyebagezaako okutulemesa kwogera ku federo muzze wano ku lunaku luno olukulu nga CBS ejaguza emyaka 27 kyetandikibwawo giweze leero naye mulina bye mutamanyi byengenda okubabuulira enteekateeka y'okutandika rediyo ya CBS zaali eyo okuva mu 1995 wansi w'ekitongole ekyali kiyitibwa the Buganda Economic Bureau. Manyi abafudde ekayebe ne kasasa timukiwulirangako naye kyaliwo the Buganda Economic Bureau era yali ssentebe w'ekitongole ekyo yali Leo Kibirango. Leo Kibirango yaliko gavana wa banki enkulu ya Uganda gyali ekyaggwe ate Colin Sentongo yali omuwandiisi w'ekitongole ekyo naye gyali abeera awo bweya. Waliko Salongo Muyingo. Salongo Muyingo oyo yayimbisanga kwaya mu Christ the King. Abasomerako Christ the King muyinza okuba mumumanyi. Waliko owekitiibwa Jolly Lutaye yakatugendako juzi, Duncan Kafero, n'owekitiibwa Hubert Robert Kibuuka n'abalala. Kati ekitongole ekyo ekya Buganda Economic Bureau BEB nga bwe twakiyitanga kyekyazaala ekitongole kye bayita BCAL. Tukyali nakyo ne leero Buganda Investments and Commercial Undertakings Limited BCAL. Era BCAL ye nannyini CBS. Kwegamba njogera ekyo mu mateeka. BCAL weekiri mu mateeka kampuni ya Kabaka ye nannyini CBS. Ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokutaano 1995 kabineti ya Kabaka yassaawo akakiiko ne kakwasibwa owekitiibwa Hubert Robert Kibuuka nga ssentebe. Kuliko owekitiibwa Jolly Lutaaya, owekitiibwa Duncan Kafero, bano bonna baali bakiika ku Buganda Economic Bureau. Ne kugattibwako n'owekitiibwa Mustafa Mutyaba abeera Obuddo. Akakiiko ako omuwandiisi waako yali omukungu Michael Kawoya Mwebe, kati ye ssenkulu wa CBS. Omukulu ono gwakiikiridde. Era akakiiko ako katondebwawo ne kaweebwa omulimo ogw'okubambaga olugendo lw'okutandika rediyo y'Obwakabaka. Rediyo ekirowoozo ky'okutandika rediyo eyaffe kyaddirirwa okukotoggerwa rediyo ne TV ebya gavumenti eya wakati. Ebyo ffenna wamu nga bannayuganda bagiyitanga Uganda Broadcasting Service ndowooza ne UTV mu budde obwo. Amawulire agafa ku Kabaka gaafulumizibwanga bbalirirwe ate nga gakaddiye. Nzijukira Kabaka yagenda n'asinkana olukiiko lwa Ssaabataka olw'okuntiko. Olukiiko lwa Ssaabataka olw'okuntiko Kabaka yaluteekawo mu mwezi ogw'omukaaga mu 1991 lwe lweyubula ne lufuuka olukiiko lwa Buganda. Najja n'ayita olukiiko olwo mu Lubiri ebaamunaanika nga olukiiko kyajjamala olutongoza. Kabaka yalutongoleza mu Lubiri ebbanda ne lugenda ebaamunaanika okusinkana Ssaabataka nga bwe twamuyitanga. Eggulire eryo UTV yalifulumya wayise sabbiiti nnamba
tebereza byenjogero olwaliro ne babifulumya sabbiiti namba ng'eyiseewo sabbiiti ate ndowooza eggulire lyayodda ku dakiika nga 2 nga wayise sabbiiti namba ate ng'okubaganya ebirowoozo ku ssemateeka kutandise wakati awo 92 okutuuka 95 mujjukira ebirowoozo byaweebwayo awo 92 n'ebya Buganda byatwalibwayo mu 92 ekitiibwa Kawuki byayogeddeko mwe twalaga kusabira federo 9% ebitundu 9% okubaganya ebirowoozo ne kutandika ku ssemateeka gwe twagala emikutu egyaffe egya gavumenti Uganda TV ne radio yaffe ya Uganda ne bavuvuba eddoboozi lya Buganda era olumu Oweekitiibwa Mulwanyammuli nga ye Katikiro yagenda ne bamukwata mu studio eza UTV ng'alaga obutali bumativu ku ssemateeka wa 95 bwe batassa federo ate gye twagala ne bawuutenya ebintu bye tutategeera. Puroguramu yali yakuzannyibwa emirundi egiwera baagizannya omulundi gumu Eliya Kategaya muguddo obwo nga bamuyitanga Ssaabalungamya w'ebyobufuzi naawe ekiragiro temuddayo kuteekako obutambi bwa Katikiro ng'ayogera ku federo etaabaweereddwa bwekyali ate omulundi omulala nze ayogera nammwe nange bampiteeyo mu UTV puroguramu baagiyitanga okusimbagana gasimbagana ne bannamawulire naye nga bakyogera mu Luzungu face the press ne bampita nange nenjiri mula ate muyinza okupa akafaananyi 95 oba mulowooza kati ndi muto teebereza mu 95 ate abato tebasibaamu nenjiri mula eyo yo tiyafuluma wadde n'omulundi n'ogumu bagiwera basooka ne bagitunulamu byonna ne babiwera teyafuluma wadde n'olunaku n'olumu eya Katikiro yafuluma omulundi gumu ndowooza baamutya ye ne bagifulumyayo omulundi gumu kakati awo wonna nga tebagezaako okutulemesa kwogera ku federo kubanga federo Honorable Brenda na Bukenya ajogeddeko ne minisita kitegeeza kugabana buyinza tugambe Uganda nekola ku byenjigiriza nga bwe bagambye ebyamasomero obutonde bw'ensi okulamula ettaka lyayo gavumenti ya wakati nekola ku byamagye ku byenkolagana n'amawanga amalala eyo mu kibiina ky'amawanga amagatte bendera yaffe neyeewuba bulungi n'ebirala okukuba ssente bo baatuwa decentralization Abaganda bakigandaza decentralization kitegeeza obuyinza obwazike buli buyinza bugabane ate nannyini kakomo bwakakusaba gwowayo omukono gwakatwala kyova olabanga omusolo gwe bakuŋŋaanya mu gavumenti ez'ebitundu bakutwala kuba gavumenti ez'ebitundu obuyinza bwe zirina bwazike bwakookoonyo oli abaakulimba kakati ebyo bye twali twogera naye ng'emikutu egya gavumenti zituganya kubyogera kale olukiiko lwa Buganda lwasemba ekiteeso naso bagamba olukiiko lw'abaminisita cabinet naye olukiiko lwa Buganda lwasemba ekiteeso ekyaleetebwa omwami Kiwanuka nte yafa eyakireeta musajja yeddira Nseenene tube ne rediyo ate ekiteeso kya cabinet byonna bibabuulidde edda olwo obwakabaka ne bumalirira okutandika rediyo yaffe akati CBS FM ensajja abamagombolola abava ewaffe ebuddu 100 ne bamanya ebintu bino nabana ababaka ba paalamenti Ssaabasajja Kabaka yalagira nga rediyo etandikiddwa esse omulaka ku bino obuwangwa n'ennono olulimi Oluganda okuba ne puroguramu ez'enkulaakulana mu bantu okuwa amawulire amatuufu okukubiriza abavubuka okwezimba okuteekateeka ebisanyusa abantu mu Buganda bwe basanyufu tetwagala kuba banyiikaavu wadde tulina ebitusoomooza bw'onyiika ate baako kyokola olina okusanyuka ebyo n'ebirala boodi eyasooka
nayo bye yasoosowaza. Era boodi yasooka yali ekulirwa Oweekitiibwa Godfrey Kaya Kavuma akati ye mugenzi. Abalala kwaliko Oweekitiibwa John W. Katende, Oweekitiibwa Hubert Robert Kibuuka, Oweekitiibwa Mustapha Mutyaba, Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Sebugwawo, Oweekitiibwa Jole Lutaaya, Oweekitiibwa Kaddu Kiberu, Oweekitiibwa John Sebaana Kizito, Oweekitiibwa Twaka Awaase kakati omumyuka asooka wa Katikiro, Oweekitiibwa Sarah Baagala aliwo wamu nange ayogera nammwe kaakano. Munkubire mu ngalo kyemuliko. Boodi eyasooka eyateekateeka ebyo mulaba ku CBS Kabaka bye yatulagira, n'olwekyo mutukubire nga luzivugire ddala. Omanyi tewebazanga muntu lwebazoobazo, omuntu omwebalizanga ddala n'awulira nti osiimire. Akakiiko kali ke mbagambye akaali ku gw'okulondoola okutandika CBS akaali kakuli Oweekitiibwa Hubert Robert Kibuuka ke kaakansa Peter Sematimba okumujja ku Capital FM. Akakiiko kali ke mbagambye ne kamuleeta wano mu mwezi ogwokutaano, rediyo emala etandike mu gw'omukaaga. Nga 22 June. Era omulimu yagukola bulungi. Ekyamazima omulimu yagukola bulungi, n'aleeta bannabito n'ab'enjawulo ne bajja ku rediyo, n'empeereza ya rediyo n'ekyukira ddala. Era twalina omuweereza omu yajja wano, kaneme kumwogera linnya, buli lwe mwogera erinnya nkaayanya. Yagamba nti rediyo FM eyogera etya Oluganda ng'akalana ne Sematimba. Yeti yali Muganda. Naye nga bamuleese bamuwadde ekifo kisava mu rediyo. Rediyo eyogera etya Oluganda. Sematimba n'amubuuza nti Japan rediyo zaayo tezogera lu Japan nga za FM. N'alekulira. Bwe mbyogera ne mwogera erinnya nkaayanya. Naye yaliwo. Naye okwogera Oluganda n'okusoosowaza ebyaffe kyekyateeka rediyo CBS ku mwanjo n'ebeera nnambeera. Era kambawo amagezi n'omubaka Brenda na Kenya akyogedde bulungi. Bw'obeera Omuganda soosowaza ekya Buganda olikugatteko ebirala. Bw'obeera Omukatoliki soosowaza eby'Abakatoliki. Leka kweyisaayisaako bano ababikka ku maddu. Omanyi abikka ku maddu timalako ennyama ompe eggumba. Eggumba onoolira oli Maguja. Oyo aba abikka ku maddu. Osina okusooka n'oba ky'oli. Ng'ono mukyala wange ow'ekutambala Omusiraamu. Temumulaba? Kaakati ffe tulina okusoosowaza ebyaffe era okwagala Uganda ebituufu. Osooka kwagala gye bakuzaala. Bw'osanga omuntu akulimba ayagala nnyo Uganda nga tasoose kusoosowaza gye bamuzaala abaalibwa. Uganda eyajjo 1926 ng'ate Buganda myaka 10, Uganda eri myaka 10 n'okusoba mu katono. Awo nno Sematimba yasoosowaza ebyaffe ku CBS nefuuka nnambeera. Yakola bulungi ne be yakola nabo. Neebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka okutulambika mu nsonga z'okutandika CBS. Neebaza Katikiro Joseph Mulwannyammuli Ssemwogerere okuluŋŋamya w'akakiiko akalondoola okutandika kwa rediyo. Byali bingi nnyo, kati rediyo zaafuuka nkumu. Naye CBS we yatandikira rediyo ez'obwannannyini waaliwo 2 zokka, SANYU ne Katiro. Ogenda okulondoola gye bakolera ebyuma, gye bakola kyali kizibu nnyo. Omanye ekintu oba tonnakikola, kati abantu bangi bwe baba babikoze olabanga ekyangu. Naye luli kyali kizibu nnyo, baakola omulimu munene nnyo ne bagenda eyo mu Amerika okula ebyuma okuŋŋaanya essente okutandika rediyo. Oba kati nakati ssente tukyalwanagana nazo okuziweza, ate olwo mu myaka 27 emabega tewali mulimu mutene. Kale akakiiko ak'Oweekitiibwa Kibuuka nako nkeebaza nnyo. Neebaza abakiise emwebaza oba mubeebaza mubeebaza. Era neebaza n'abakiise abaatulanga ku kitongole kiri ekya Buganda Economic Bureau ekyafumba ebirowoozo ebirungi. Tebaakoma ku bika, baakola ne bukadeefu
bukadde kakati yerimisa emmwanyi ebirowoozo ebyatandikira mu Buganda Economic Bureau abantu abo bakola omulimu gwa ttendo era nebaza n'omuwandiisi w'akakiiko k'ekitiibwa Kibuuka kakati radio yagigulira nebaza boodi eyasooka yalegulira ekitiibwa Godfrey Kaya Kavuma n'abalala abagiriko mbabuulidde era nebaza ne ttiimu ya Ssematimba naye okusinga byonna nebaza mmwe abawuliriza CBS kubanga singa bino byonna byakolebwa abantu ne batayagala radio eno kugiwuliriza tetwandikuze kutuuka wano wetutuuse nebaza n'abo abalangirako abateekako ebirango naye ne leero nebaza abaddukanya radio omwami Robert Kasozi nebaliza ttiimu yonna bwe muddukanya radio ya Kabaka ekintu kya Kabaka kiba kya muwendo kyova olaba nti ebirabo ebiweebwa Kabaka biyitibwa makula amakula ga Kabaka gali mu ngalo zammwe mugakwate n'obwegendereza musobole okwekuumira ku ntikko okugenda ku ntikko kizibu naye ate ekisinga obuzibu kwe kwekuumira ku ntikko awo nno omulimu gwammwe gukyali munene naye waakiri tuli yaddeyaddeko ndi musanyufu nnyo okulaba abakyala bano abakazi ababaka bano abakazi olwaleero nga beesowoddeyo mu bifo by'obukulembeze ndi musanyufu nnyo abakazi baawukana nnyo kufa abasajja simanyi oba ekyebe ne kasasanawa mukimanyi nendagwe abakazi baawukana nnyo kufa abasajja kubanga batera okunywerera ku nsonga abakazi batono nnyo abaweebwa obuvunaanyizibwa ne bawankawanka n'ava eno n'adda eri n'atunula eno n'atunula eri abakazi abasinga banywerera ku nsonga nze bemmanyi era bano nze mbalinamu essuubi ddene nti bagenda kunywerera ku ebyo abalonzi baabwe bye baabaweerera obululu Uganda eyalebe yeetaaga bannabyabufuzi abakyala balage ensi ebyobufuzi nti si kazannyo saagalira ddala kuwulira muntu agamba nti ebyobufuzi kazannyo bitya abantu nga bafa lwa byabufuzi wano mu kulonda twafiirwa abantu bameka nolyokuanja ku kazannyo emizannyo gifiiramu abantu emizannyo giba gya SANYU Busiro neekuba Buddu tebereza Busiro neekuba Buddu ekyo gy'emizannyo naffe ne tumwetegekera obuddako atusange atulage ekyakatufaamu naye ebyobufuzi nsonga nkulu zakukola ku nsonga ezikwata ku bulamu bw'abantu twogera ku nguudo eziwomogose mbasaasidde abavudde emutukula okuva emutukula okutuuka e Masaka omala kwesiba nkoba mu lubuto kubanga ebinnya obigwamu ebyenda oyinza okusanga ebyenda bizze wano mu kamwa ebinnya abakyala abazaalira mu malwaliro g'eyeekaliisizo nawa yonna ebyetaagisa gyebiri ebyo byabufuzi byange biki bye tulina teweebuuza n'olwekyo mwe abakyala mulage kubanga abakyala munywerera ku nsonga mulage ensi nti ebyobufuzi si kazannyo naye mulimu gwa kitiibwa gwa buvunaanyizibwa okugendererwamu okuvuunusa abantu ebibasoomooza sigika abeesimbu abatatwalibwa muyaga oli munnabyabufuzi abantu bakulonda oli kiveera empewo nekutwala nekuze nyina bannabyabufuzi benda bafuzi balinga ebiveera empewo gyekunta egenda nabo gyebagenda oli munnabyabufuzi modolo ki ebyobufuzi beba balowooza nti kazannyo mwe mulage nti muli bavumu nti muli baamazima ate era mbeebaza naddala bano abakyala bano ababaka ba paalamenti bawagidde nnyo enteekateeka za gavumenti ya Kabaka nabadde mawogola kumwanyi terimba ababaka bonna ate nno mawogola tesimanyi nababaka baami
bonna nalabyewo bakyala beereere bonna baabaddewo mukwano gwange Tebo Dorothy yazze naye ye singolayo bulijjo abeerawo naye abakyala bonna ne bavaayo balimye Mwanemesa wabula temutalabanga n'abakyala bennyini ababaka ba palamenti mu mulimu bagulimu nabano ono omukyalo ow'essingo natambula naye mu mwanya eyo netugenda mu nsozi mu mayinja eyo ono Honorable Nakimwero Kaaya n'abalala bano ba Veronica mwenna mwebale kuwagira nteekateeka za Kabaka oba zaabyabulamu kati Kabaka ali mu kulwanyisa Mukenenya mbasaba mutwale eddoboozi lya Kabaka lituuke mu bantu ku nsonga Kabaka zaaliko naddala ebyobulamu ebyenjigiriza n'enkulaakulana y'abantu abantu bajja kubawulira kubanga emirundi egisinga abakyala beesigika kamalirize bantebi bwe buzira ng'erinnya lya Honorable Sewanyana Bazira Sewanyana obuzira bulijjukirwa ku mulembe guno gweteebereza ne mukeera ku makya wannawanca ne muva ekyebe ne muva endagwe ebinnya enfuufu biki ne mujja kyeyagalire ne mujja ne mumalirira Buganda ey'omulembe Omutebi eyimirirewo temuze wano abantu bajjawo ng'abalambuzi bangi abantu bajja wano okulambula babeera balambula bulange ne bamala okulambula ne bagenda temuze nga balambuzi muzze kuyimirizaawo mirimu gya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka obusibuzira obuzira mwagala bwange ekyo lwakuba kati kuno omulembe guno ffe tugulimu omanyi bw'oba gw'oliwo tokitwala nnyo naye nze nnyina okukkiriza emyaka nga giyiseewo 50 myaka 10 myaka 2 balyogera nti omulembe Omutebi gwalina abazira byebiri minisita byabagambye Oweekitiibwa Kawuki tetugenda kulinda federo y'amateeka tugenda kubeera mu federo ya bikolwa yakutuusa buweereza ku bantu nate tweyambisa mmwe mwennyini omwaka oguwedde olwo lwavaamu ssente ezaasoba mu kawumbi kamu n'obukadde nga 3 naye obukadde obukunukkiriza 300 ku ezo twazizzaayo mu nteekateeka ya Mwanyi Terimba twazizzaayo mu Mwanyi Terimba kati kyemwawulidde nga bwe nabadde mawogola okwosa jjo omwani katannaba kumbuulira naye ayinza okuba yasaasanyiza obukadde nga 30 oba n'okusingawo gano mafuta bino twala pigende bino sente zeetaagisa okukola ate kaweefuba ono naye ng'ate sente tuzijjamu mmwe tetuli bamukisa nga alibweko sente ziva mu bantu ba Kabaka ate tuzizza mu bantu ba Kabaka